atenderezebwa agurumiswe okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabo n'ekitangaala nkusindikira ekitangaala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi muwanguzi nkusindikira obuwanguzi mbogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate twakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule muguluka weeyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Abagalwa, musomo gw'olwaleero ngutuumye oli musamize oba oli muyimusamize. Ngenda kubeera nga mbinnyonnyola era olw'okuba nti ab'ekizikiza buli kiseera bazze oba baddiŋŋana ebintu nga babizannya ku mativi gaabwe babizannya mu program zaabwe ez'enjawulo ne mu bulamu bwaffe y'engeri gye baasobola okubeera nga batuteekamu eby'obulimba ne bebifuula amazima. Naffe y'engeri y'emu ng'abaakomawo okubeera nga balongoosa tusobole okubeera nga naffe tukozesa enkola y'emu ey'okubeera nga tuddiŋŋana ebintu ebimu. So ebiseera ebimu nja kuddiŋŋana emisomo egimu mu ngeri mu anga ey'enjawulo kibayambe okusobola okubeera nga mweddiza amaanyi gammwe. Abaagalwa, si somesa kubeera nga nkuprogramminga oba kubeera nga nkuwandiikamu ebyo ebitakkaanyiza na mutima gwo y'ensonga lwaki nkugamba bisuule muguluka. Buli kiseera mbagamba kiri okke okubeera nga tetukkaanya mu ndowooza, kiri okke. Kiba kitegeeza nti tuli bakatonda abakula ate buli katonda w'abeera n'endowooza ez'enjawulo kiba kitegeeza nti abeera akulaakulana. Mu ngeri eno tuwe ekitiibwa oyo yenna gw'otakkaanya naye kitegeeza nti buli we mugattaganya ideas ezitakkaanyiza nazo musimba eby'obwakatonda bwammwe ate ebigazi. Katonda teyajja wano kubeera nga atambulira mu kkubo limu ggwe nedda. Okubeera nga tetulina ndowooza emu tekikufuula mulabe wange, n'ekikutegeeza nti tuli bakatonda abeetengeredde. Ekitakkaanya na mutima gwo kireke, ekyokkaanya n'omutima gwo kikkirize. Nga waliwo Katonda eyaŋŋamba nti nali sinaba kusomesa wakati w'enjawulo wa Katonda n'omutonzi. We nayogeranga ekigambo nti Katonda ky'atamanyi tokimanyi, yali ampakanya naye teyaŋŋamba. Naye we yawuliriza omusomo ogwa omutonzi ne Katonda then we yategeerera n'agamba naŋŋamba era n'anjatulira n'aŋŋamba buli lunaku ogamba nti Katonda ky'atamanyi ky'otamanyi Katonda takimanyi nga nkiwakanya naye kati nkitegedde. Kiri okke. Bangi muyina oba muyina endowooza oba empulira nti emisomo gyange mizibu. Abaagalwa, w'obeera ekintu nga tokiwadde budde era togenda kukiyiga, tewaliiwo kintu kyangu mu bwa Katonda nedda. Ekitegeeza nti kyetaagisa okubeera ng'okifumiitirizaamu. Weebuuze era ofumiitirize munda yo ogambe omulongo ekintu kino kyasomesezza ng'aluŋŋamizibwa omwoyo gwe ddala kikwatagana wamu n'omwoyo gwange. Okitegeera? Weewaawo. So omusamize y'ani? Kye kigambo kye njagala okubeera nga tuyogerako. Then tugende ku kigambo omuyimusamize.
kubanga abaagalwa olunaku olwaleero tuyina abantu abeeyita abasamize naye nga bayimusamize. Ekisooka ekigambo busamize kitegeeza light working oba light workers, abakozi b'ekitangaala. Kye kitegeeza kubanga tuli bitonde bya kitangaala, yeffe ekitangaala eky'ensi, ekitangaala eky'ensi ekiryakaayakana mu nda yaffe, si kugereesa okwo okw'ebiyimba bye baabayimbayimbya effe ekitangaala eky'ensi mwakire mu nsi muno mwaka, naye wali ozudde nti ddala yeggwe ekitangaala okizuukusizza otya? Ng'osamirira ekitangaala kyo kubanga oyina okusamirira omulongo wo kizikiza gwe gw'oyita kitambo. Okitegeera? So omusamize otambulira mu kitangaala. Mu kutambulira mu kitangaala, ebiseera ebisinga ng'abasamize mulowooza nti ekitangaala okikolera mu kiggwa. Obusamize bugenda mu buli siya yonna oba buli kanyomero ak'obulamu bwo bwonna, mu makaago, gy'okolera, gy'otambulira, gyonna gye weeyisa, onneeyisaayo ey'awamu yeekola obusamize bwo. Abasinga mwewombeeka nga muli mu masabo g'abajjajjaffe ne mulowooza nti jjajja ali mu ssabaawo yekka, jjajja atudde mu ndaayo, era ekigezo kyo kwe kubeera nga ossa emize egyo egibadde egitaliimu kitangaala, then ne giteekebwamu ekitangaala. Kitegeeza nti we giteekebwamu ekitangaala giba ginaabuuse kubanga emize gibeera kizikiza. Kizikiza kiba kitegeeza awatali kitangaala automatically ekizikiza kizaalibwa. Okitegeera? Omusamize otambulira mu kwagala. Gwe nga buli kintu kyonna ky'okola weebuuze, buli kyenkola kino kyakwagala? Muddaawo ne mupoozinga ne mugamba bannange muzzukulu wa jjajja, muzzukulu wa jjajja bamweyana, oba naye ng'amazima by'okola biri opposite eby'ekitangaala ebya jjajja gw'oclaiminga. Ekyo tekigaana ye akukkiriza nga bw'oli. Naye weebuuze nti amazima neeyita omusamize naye emirimu gye nkolera ddala mbi kyakulabirako eky'ekitangaala ekyo? Oba oli musamize oyo abba n'okyusa check n'okola obukumpanya bwonna bw'okola n'otandika okugamba nti eddungu ayize? Oba bwe busamize? Tuyina okwekubamu ttooki ffenna ng'abasamize twebuuze ddala obulamu bwe tutambulira mu butuukiridde? Ddala ebintu bye tuyitamu mu bulamu butuukiridde? Okitegeera? Oli muzadde era obositinga oli musamize, naye nga amaanyi g'otambuliza ewaka gwakutya, mukyala wa kutya, abaana bo bakutya. Nazze kuno we twakulanga abazadde we baakomanga aw'ewaka ng'olaba emisinde. Yeeno enkola ng'Abaganda gye twasangawo ffe ne tulowooza nti nno abaana balina bakuza bwe batyo. Naye jjukira ekintu ekikontana wamu n'amayengo ag'okwagala kye bayita kutya. Ekitegeeza nti tewasiga nsigo ya kwagala. Emyoyo egyo olina contract nagyo ng'abaana bo, naye bayina olugendo lwabwe.
oyina kubasongera wakyakola na kubayamba kubeera nga bazuula ekyo ekibatuddemu si kubeera dictator eri bo. Ng'abazadde buvunaanyizibwa bwaffe okusobola okubeera nga tuyamba abaana baffe emyoyo egyo egitudde mu bwakatonda obwa bwannaggwano okusobola okubeera nga batambulira mu kkubo lyabwe eggolokofu gye baateekateeka nga temunnaba kubeera nga bajja mu bulamu bw'ensi eno. Oluusi omwoyo ogumu gujja nga guzze kuyamba oba nga guzze guyambibwe Mukama oba obululume gye bubadde nabwo emabega. Mu kino abaagalwa ng'Abaganda njagala mbategeeze abantu abasinga obungi bwe mwawulira mu Europe abaalinga ba slave trades abaakolanga ebikolobero eby'amaanyi ennyo bali wano mu Buganda. Lwaki? Nti Buganda ebadde ekyayina y'ensonga lwaki baali bagitaddeko ebbunwe wa myaka 10 egisembayo okubeera ng'erumbirwa ekizikiza. Bali wano okusobola okubeera nga tukwasaganyira wamu mu maanyi ag'ekika mu lubaala ow'ekika gwe bayita ekitangaala okuggyawo ekizikiza ekyo. Y'ensonga lwaki abasinga obungi abali mu mawanga ago abali mu mawanga ag'Abaganda baffe mu langi mwe tusomera bye tusomera obutemu obw'enjawulo bonna baazaalibwa mu Buganda wano. Mu ngeri eno tusobole okubeera nga tukwataganyiza wamu okuggyawo ekizikiza. Y'ensonga lwaki vampire oba Baganda baffe bamuntu musota baali bategese okukubawo wano nuclear nga we baakola mu Sodoma ne Gomora, era bandiwaayiriza nti abantu ba wano baali boonoonefu nnyo y'ensonga lwaki Katonda yabakuba nuclear. Mwawulyako ebigambo nga muganda waffe Bill Gates, is it Gates ono wa computer ng'agamba nti Uganda egenda kufuuka matongo. Nze abantu abo nabayiga emyaka kati 12 ngamba manyi nti basooka kumala kusaba lukusa nga tebanaba kutuukiriza kintu. Baali bayagala kusaanyawo. Lwaki? Nti wano we wali namuziga ya Sseŋŋendo, era bwe baali balabanga we wali threat y'amaanyi eyimusa ekitangaala. Y'ensonga lwaki baavugirira nga bakozesa State House nga bakozesa institutions zonna okusobola okubeera nga bafulumya era babuzaabuza Katonda wa wano eyali ku mulamwa ogwa Katonda atudde munda nga yewo abasamize okwesamiririra. Mu ngeri eno kola okunoonyereza. Sente ezazimba oba ezizze zizimba amakanisa agasinga obungi ziva mu gavumenti. Tewaliwo sente yali evudde mu gavumenti ng'ezimba kika. Nedda. Lwani abaaziteekawo era abazifuga baavujjirira abo basobole okubeera nga basiga ekizikiza wano. Okitegera? So obusamize bugenda mu ngeri nnyingi. Omusamize talamula. Lwaki tubeera tetulamula ng'abasamize? Omusamize tolamula kubanga obulamu obwo bw'olaba mu mulala wabuyitamu mu bulamu obw'emabega. Kubanga obeera olina okutegeera n'okumanya nti obulamu bwo si mubiri naye mwoyo. Obutemu bw'olaba mu mulala kitegeeza nti naawe mu bufuzi bwo mu bulamu obw'emabega wali mutemu. Okitegera? Buli kintu kyonna ky'olaba era n'otandika okubeera nga osonga ennwe eri Katonda omulala kiba kitegeeza nti amayengo ago gakyakulimu. Okitegera? Gakyakulimu. Omusamize afumiitiriza. Omusamize yeesonyiwa.
ekintu kye baakugamba nti teekawo ettama baakikyusa nti teekawo ettama nti omuntu wakkuba oluyi ye baganda baffe mu kifo ky'okubeera nga bakola kibaateekawo embeera ey'okubeera nga batujooga nabakugamba nti teekawo ettama eryokubiri meaning entuufu yali nti omuntu wakkuba oluyi n'otunula sayidi eri gwe muviire tambula oveewo mu kifo ky'okubeera ng'okola olutalo. Leka Katonda akutuddemu akuzannyiro oba akulwanira olutalo kubanga obululume bwe tuyita kama buba egenda kukomawo. Agenda kubeera nga si yegwe agenda omuwa oluyi naye omulala ali mu kkubira oluyi kubanga atudde mu ndaayo y'atudde ne mwoli. Kyekyo kye bagamba nti leka Katonda leka akkolere okuwoolera eggwanga mu kifo ky'okubeera nga ggwe owoolera eggwanga. So ng'omusamize olina okwebuuza buli kintu kyonna ky'okola ddala kitudde mu kitangaala. Tugende mu obuyimusamize. Muyimusamize. Weefuula nti oli musamize naye oli muyimusamize kubanga wagenda mu ssabo nga ogenze kukimayo kitangaala watandika kukola ate bya kizikiza. Okitegera? N'otandika okubeera ng'okozesa amaanyi ag'ekizikiza ate okulumya abalala. Ekyo tekibeera kitangaala, ekyo kibeera muyimusamize. Akimye ekitangaala ate oyongera kizikiza eri ensi yo. Buli omu ajja mu kisabo lyo. Si lubaale nze mu ntegeera yange lubaale talina mutawaana w'obeera nga oyina abakazi 10 naye nga officially mwowugira no problem. Naye ebyo ebyokwefuula ng'otambulira mu mannya g'abakulu nti okola emikolo ku lwabbo tekiriiyo muganda wange. Tekiriiyo. Waliwo abamu be nawulira ng'oli yeeganzika ku bantu nti atudde mu maanyi aga Ttonda, omulala nti atudde mu maanyi aga Sananda oba Yesu. Imagine gwe naawe n'okkiriza. Jjukira buli Katonda yenna gwe weegatta naye ogabana n'ekizikiza kye. N'ekitangaala kye obigabanako byonna. Togabana kikolimo kyokka oba kizikiza kyokka naye n'ekitangaala kye nakyo kigabana. Naye obeera onaakomawa. Lubaale takolagana na musaayi. Ebiseera ebisinga nkiddiŋŋana kino kubanga muyina mentality eya ego yammwe ey'okulowoozesa nti nno ejjembe kubanga musirikale alina okubeera ngatta simanyi tulina okuyiwamu omusaayi mu jjembe ly'ekika. Muganda wange ekyo kizikiza. Nkiddamu ekyo kizikiza. Mu kifo ky'okuteeka ekitangaala mu luggya lw'abajjajjaabo ne mu kika kyo oyimusamize. N'ensonga lwaki at the end of the day ojja kusanga nga muzaala abaana nga be balemera ku luggya, be babbi, be bayina obuyisa bwonna obw'emize emibi kubanga tebayina kitangaala kibateekamu bwesimbu n'embala ez'ekitangaala. Abagalwa, oli musamize, oli maka. Naye ng'amazima ebintu by'okola kuloga mukazi wo, kuloga mukyala wo, kuloga mwami wo nti akwagale. Naye kwagala bamugja mu ebyo. Kwagala ye ggwe.
weeyagale nga bw'oli amayengo agakutuddemu ge gagenda okubeera nga gakwagaza. Simple logic. Tosobola kugaba ky'otalina. Ensi eno ejjuddemu abantu abalowooza nti bayina simanyi I love you so much, nkwagala n'owulira naddala social media eno n'olaba omuntu nga agamba I love you abantu 1,000. Naye nga naye kennyini ekikopo kye ekyokwagala temuli. Kwagala mayengo agakola obutonzi bwonna era bagakolerera bagazimba. Ogazimbira mu kutambuza lubaale wa bajjajjaabo, ogazimba mu kwetegera n'okwezuula n'okkozesa amaanyi gandi. Okitegera? Nga bwe nabagambye nti nnyina okuddiŋŋana ebintu bino musobole okubeera nga mubitegeera. Kaŋŋende era ngyongere okubeera nga mbajjukiza ekigambo Jehova. Ekigambo Jehova oba erinnya Jehova ddinya lya Katonda, naye lyava mu Luhiburu mu kigambo ekya Jod, He, Vav, He. Ebiseera ebyo oba mu Luhiburu tebalina gi. Mu butabeera na gi baateekangawo gye. Kati bano abazungu be baateekawo gi ne bakola God. Naye ekigambo Jod, G-O-D, kitegeeza amaanyi gandi. Ndi ani? Ndi gwe mwenda ogukola obutonzi, ogutudde mu kasirikitu akakola obutonzi okuva mu Balangira 6, nga mwe muli Kitaffe Tonda, Maama Namugereka, Omulongo Ndawula, Omulongo Bulamu, Ssaalongo Lubanga, Ssaalongo Kitinda, atandikira mu Bwawannema. Awo negative electron etindibwa n'efuuka positive electron okufuna amagezi. Naye olina okwebuuza amagezi gavudde wabweru oba munda? Amagezi gojje wabweru olina okugageraganya n'ag'omunda olabe nga gamaakinga osobola okukola amazima agatudde mu mutima, kubanga atudde mu mutima go aba amanyi buli kintu kyonna. Then kwe kukola obwakatonda obusatu ng'ovudde ku kabaka Kitinda. Kyakola atom ekitegeeza obumu. Obwakatonda obusatu nga mwe muli empewo efugibwa kabaka Musoke, nga mwe muli omuliro ogufugibwa kabaka Kiwanuka, nga mwe muli amazzi agafugibwa kabaka Mukasa. Obwo bwonna bwa kabaka, bwe bwa kabaka omwenda obukola obwakatonda bwonna. Kyekikola ekigambo Jod. Era ekigambo Jod era kitegeeza amayenga agatayina bukwakkulizo, unconditioned consciousness. Ensi yo ogitonda ng'okozesa obukwakkulizo bw'amagezi go. Y'ensonga lwaki nziriŋŋanya ne nkugamba nti ky'otamanyi Katonda takimanyi, kubanga yeggwe Katonda akuzibwa. Ebirabika bitondebwa mu maanyi ga muzimu, kubanga ye Katonda akuzibwa. Era nannyini sseŋŋende eno ye kabaka Kintu ne Maama Nambi, era nga y'omu ye Adamu ne Eva. Kubanga buli mutonzi abeera n'omwenda guli ogukuzibwa.
Okitegera paka wootuuka mu nsi ey'omunaana n'omaajinga n'omutonzi. Jjukira akola Katonda ye mutonzi. The creator creates gods. Oba muntegeera. So ekigambo Jod kiva mu magezi ago agataliiko bukwakkulizo. Era ago agatuukiridde agakola omuzimu ogw'entegeerayo. Ensonga lwaki woofa osigala amagezi g'oyina g'osigaza. Kubanga yeggwe mayenga ago agatalina bukwakkulizo, unconditioned consciousness, ag'entegeera eyo. Okitegera? Then he, kubanga ekigambo Jehova bakijja mu kigambo Jod, he, vow, he. He eddirira etegeeza omwana. Omwana oyo kwe kuyaayana oba ekirowoozo ky'oba ofunye mu bwakatonda bwo. Okitegera? Ekirowoozo ky'olina mu bwakatonda bwo kye kizaala omwana. Enteebereza gy'oba oyina mu ndaayo yeezaala omwana n'ekyusa electrons ziri ezibadde ziyina entegeera ebeera positive ebadde taata. Kubanga taata yentegeerayo kati gy'oyina. W'ofuna ekirowoozo ekijja ne kitindibwa ne kiwera 51%, then awo abadde omwana n'afuuka taata. Y'ensonga lwaki babagamba nti taata ne omwana y'omu, kubanga ebya taata byange n'eby'omwana bya taata tuli kimu, tewali wasobola kutwawula. They are just imaginations of your inside world. Ensi y'ey'omunda. Okitegera? Then ebigambo ebiddako eya vow. Ekigambo kya vow kitegeeza ekikolwa eky'okugattaganya. Ekikuyamba okusobola okubeera ng'ogattaganya ndiwo oba jodiwo oba godiwo oba amayenga ag'entegeera etayiiko kkomo, n'ogagattaganya n'ogatindira okuva mu negative electron n'ogazza mu positive electron. Omukule awo omutonzi waakomererwa. Era kiva mu mpulira. Buli w'owulira n'ojagambiza ekintu ky'otannaba kubeera ng'ofuna n'okiteebereza mu birowoozo byo, era n'okola akabaga nga owuliriza nga akirimu mu kaseera ako, kyekikomerera obuto amagezi ago. Electrons zo ne zifuuka positive electron nga zibeera charged n'omusumaali gwe bayita feeling. Mpulirayo. Okitegera? Kati w'omala okukomerera charges ezibadde mu negative electron oba ezibadde mu kikadde, then ne zitindibibwa mu mayenga aga waggulu. He esembayo kwe kuzaalibwa kw'amagezi ago mu nsi yo ey'ebikwatibwako. Omwana afuuse taata. Paka w'olifuna ekirowoozo ekijja n'obeera n'omwana omulala. Okitegera? So ensi ye ekolebwa abantu basatu. Ekizikiza kyo omulongo w'okizikiza n'ekitangaala kyo, then n'omwana. Omwana oyo nga ye Mwoyo Mutukuvu alina okubeera nga omutaapingako okutegeera n'okuwonyezebwa ebyo by'azze ayitamu.
owonye otya omwana kwe kwembresinga kwe kuwambaatira ekizikiza kyo n'otegeera nti amazima waliwo ensobi ze twakola. Ensi eno eri mu matongo, ensi eno eri mu mbeera gy'erimu lwaffe ffenna. Naye twejjamu ne tugamba bajjajjaffe baakola bino, yeggwe jjajjaawo, yeggwe jjajjawo obulamu bwo. It's our responsibility. Buvunaanyizibwa bwaffe ng'abasamizi okusobola okubeera nga tutegeera ensobi zaffe ze twakola naye tezitujjaako butukuvu bwaffe, kubeera nga tusonyiwa ne tusonyiwa n'abalala ne tutegeera nti abo bonna abakyabikola kubanga tebannaba kubeera nga bazuula amaanyi gaabwe. Mu ngeri eno y'ensonga lwaki obeera tokyamulamula kumugamba nti mutemu, obeera ogamba Katonda akula n'osirika. You become an observer, obeera mulabi. Kubanga buli woosonga Katonda weesongako. Buli weesongako kiba kikugamba nti waliwo amayengo agatudde mu ndaayo ageetaagisa okubeera nga gawonyezebwa. Ensonga lwaki mu byawandiikibwa bakugamba nti toyina lukusa kulamula Katonda kubanga nammwe mwabikola. Ffenna twabikola, twakola buli kimu tukikoze. Wanditunuulira obulamu bwo obwakaakati n'olowooza nti toyina kye wali okoze. Muganda wange, teweerimba ne weekubeera kulya abantu wabalya. Wabalya muganda wange mu kaseera ak'emabega. Kambabuulira amazima, waliwo improvement y'amaanyi nnyo engeri ze tubadde tutambuliramu ku sseŋŋendo eno. Improvement y'amaanyi. Kubanga twajjanga nga kulwana era enkola ezo zikyatulimu. Ne tulowooza nti nno okubeera simanyi kabaka ow'amaanyi olina kubeera nga simanyi ne tugunjaawo n'obuwangiro ennono kubanga obuwangiro bwo bubeera butukuvu. Ennono nti kabaka simanyi alina okukwata akasaale n'alasa omuntu. Waliwo eyazaalibwa okubeera ng'alasibwa Katonda mulala. Y'abaffe kabaka abeera wanjawulo ku ffe. Fayina abeera atuddeko obuvunaanyizibwa naye tekimutegeeza kubeera nga ayingira obwa Katonda omulala. Kino njagala munkwate bulungi kubanga ffenna twetengeredde. Leka buli muntu yenna akola omulimu gwe ogwamuleeta naye nga twewa ekitiibwa, si kuyisaamu maaso balala. Embeera ez'okulinnya ettoomi ku bakatonda abalala, power over others, oba amaanyi ago ag'okubeera nga oyagala olaga amaanyi eri abalala, bintu bya kizikiza. Oba oyimusamize. Omusamize omutuufu yeefuga era ofuga ensi yo, era mu nsi yo ly'ejjiiryo kye kitegeeza nti oba owangudde, kubanga buli woofuga ensi ey'omunda n'ekikuvaamu kibeera kiriflectinga ekiri munda. Ensi eno yonna n'akavuyo akagituddemu katutuddemu mu mayengo gaffe, katutuddemu. Y'ensonga lwaki wobeera nga weegendereza ng'okoze save n'owuliriza abantu abayagala okugenda mu lutalo, bannange embeera eriwo oteesa otya tulwane tukuwe emmundu, ojja kusanga nga 80 ku buli 100 bawagira ekyo kubanga ge mayengo agatutuddemu. Ke kaseera abaagalwa okusobola okubeera nga twejja mu butono tweddize amaanyi g'obwakatonda bwaffe. Ensonga lwaki buli kiseera mbadde mbagamba nga mbakubiriza buli woozuukuka nga tonnaba kubeera ng'ofuluma ewaka, muyigirize n'abaana babeere nga buli kiseera bagamba nsaba olunaku olwaleero omwoyo wange omutukuvu ontambulize mu kitangaala eky'amazima n'okwagala okutukuvu, ontambulize mu lugendo lwange lwe nateekateeka nga sinnaba kubeera nga nzija.
kubanga buli kintu kyonna okiteekateeka oteekateeka abazadde bo oteekateeka abalabe bo oteekateeka mikwano gyo oteekateeka buli mbeera naye oli waddembe okuziwakanya naye omwoyo waalaba nga ovudde nnyo ku kkubo lyo then akozesa obuyinza bwe n'akkomyawo kye muyita okukuba kwa lubaale mulongo yakwekubira Katonda we yennyini yakwekubira muganda wange yakwekubira so tumanye nti lino ssomero nga nkomekkereza omwagalwa weebuuza ekibuuzo nga ggwe ndi musamize oba ndi muyimusamize ossa kitangaala ku ekyo ky'okola simu ng'oli ne bajjajjaffe mu mbuga naye n'obulamu bwo obwawa bweru ossa kitangaala oba ojjawo kitangaala kubanga enneeyisaayo yegenda okubeera nga eyamba abalala nabo bazuule ekitangaala kyabwe ekizikiza kyatuyingiramu ne kitandika okubeera nga kyeyita amannya g'abajjajjaffe ne kitandika okubeera nga kiroga ne kitandika okubeera nga kisala omusaayi ne kitandika okubeera nga omuntu ajja mu ssabo n'agamba njagala kutta mugundi era ne kikolebwa naye ago maanyi si ga kitangaala maanyi ga kizikiza they are imposters abeefuula amannya abaayitira mu mannya g'abajjajjaffe mu bw'ekitangaala ekyo njagala okitegeere bakozesa amannya g'abajjajjaffe lubaale omutuufu tasalirwa musaayi lubaale omutuufu taloga lubaale omutuufu tatta lubaale omutuufu atudde mu kwagala kati weebuuze ekintu kyonna ky'okola kitudde mu kwagala embeera yonna gye weeyisaamu etudde mu kwagala ensaba gy'osaba etudde mu kwagala waliwo abamu ne musaba amazima ng'osabira ku mmindi y'abajjajja ekyoto ky'abakulu mu bibbo by'abakulu naye ng'osabiramu bulabe eri abalala n'olowooza nti nno lubaale gw'olina wa kitangaala era ow'ekitangaala agenda kudda wabbali ab'ekizikiza bo bayingirewo kubanga nabo banoonya bakasitoma be banaakola ki be banaatambuza okitegeera guno mulimu gwaffe ffenna manya nti obusamize bwo tebukoma mu mbuga obusamize bwo bugenda mu buli bulamu obwo bwonna obw'ensi mu mirimu gy'okolera mu masomero gw'oli oba oli musomesa buli kintu kyonna oba oli wa gavumenti obusamize bwe ekitangaala ekintu ky'okola kitudde mu kitangaala omusamize teyeebikkirira ayogera amazima oba bamukyawa ne bamukyawa naye n'asobola okubeera nga ategeeza ensi asobole okubeera nga twabeerawo obwenkanya eri buli kinoomu so buvunaanyizibwa awo nze naawe okusobola okubeera nga twekuba mu ttooki tusobole okubeera nga tudda mu kkuba eggolokofu tusobole okubeera nga tujjukira nti tuli baana ba Katonda omulamu ebitabo bye baawandiikako byawandiika ku ggwe yeggwe Yesu yeggwe Buddha yeggwe Hindu bonna be bawandiikako it is your own representation because ekitangaala ekiyakaayakana tekirina face tuli bumu so fumiitirizanga buli kintu kyonna ky'ogenda okubeera ng'okola weebuuze eddala kino kitudde mu kwagala weebuuze kino kye ŋŋenda okukola kitudde mu kwagala weebuuze kino kiri bumu wamu n'omutima gwange kino kye kijja okukuyamba okusobola okubeera nga weddiza obukama bw'obulamu bwo abaagalwa kano ke kaseera ak'okuzuukuka tusigaza akaseera katono okusobola okubeera nga tuyimusibwa okuva mu mibiri egifa tusobole okubeera nga tweddiza emibiri egitafa
naye omwagalwa togenda kufuna mubiri gutafa nga okyerowooza nti oli mutono nga tewekkiririzaamu nga tokoowodde maanyi agatudde mu mutima gwo okulowooza nti Katonda ali mubire n'oleka Katonda atudde mu mutima gwo nga ye gwe wootunulira mu ndabirwamu eyo si image yo. Yensonga lwaki mu byawandiika bagamba I created man in my own image, namutonda mu kifaananyi kyange. Wootunulira mu ndabirwamu olaba nkoko. Nkubuuza feesi yo girabamu nga nkoko, ate era ne weebeera enkoko era yeeraba nga nkoko, kubanga yeebeera endabirwamu y'obwa Katonda bwayo. Okitegera? Kyekyo ye true meaning. Natonda omuntu mu kifaananyi kyange, ekifaananyi kyo ye ggwe, we weetunira mu ndabirwamu gw'olaba mu ndabirwamu ye Katondawo. Era mufaanagana. Era oyo ow'ekitangaala n'ow'ekizikiza w'olifuna chance, waliwo abafunye chance abampeereza obubaka na bamuwa obubaka nga bamulaga omulongo we ow'ekitangaala n'ow'ekizikiza. Ng'ow'ekizikiza mwenzi muzibu. Obwenzi tebutegeeza buno bwenzi bwe mumanyi. Omuntu yenna afulumya obwa Katonda wa bweru we abeera mwenzi. Buli w'oyagala omwana wo, buli w'oyagala omukyala wo, buli w'oyagala ebyobugagga bw'ensi na buli kintu kyonna ab'eŋŋanda zo okusinga ggwe bwenzi eri Katonda. Kitegera? So tusomesa abaana baffe batandika okubeera nga bakozesa amaanyi ga jjoodi waabwe oba kye tuyita ndi I am power. Kubanga ebintu bino baabisomesa okuva mu masomero nga batukozesa nga tukozesa amaanyi ga ndi I am mu ngeri eri negative. Kye kiseera tugolole abaana mutandika okubeera nga mubayigiriza buli kiseera abaana bagambe nga ndi kitangaala, ndi kwagala, ndi kitangaala, ndi kwagala, basobole okubeera nga bafumbirwa amazima batuuke mu bufumbo nga balina okwagala, nga balina amayengo agatudde mu kwagala ge banaasobola okubeera nga bagabana n'emyoyo gye bagenda okubeera nga basisinkana mu bulamu obw'emmaaso. Naye mugaba ebimutayina. Buli kintu kyonna bakikolerera mayengo, kwagala si mpulira, kwagala mayengo agatuula munda mu ffe. Ekitegeeza nti abo byonna eby'ensi nga bivuddewo, kwagala osigalawo kubanga wajja bw'omu era ogenda bw'omu. Nziramu okubajjukiza babagamba nti osinza Katonda omu era omwagaliranga ddala ye ggwe. Kubanga Katonda ntegeera, entegeerayo ye Katonda. Era akuluŋŋamya y'abeera atudde mu mutima gwo. Abeera akulabirira ye mulongo akutudde waggulu w'oku mutwe gwo gw'otalaba. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akuume.